Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti weekumira wano 24/7 tuba nti tutambula ffenna mpola subscribe gwe atanaba kuba nti osubscribinga ate gwe yasubscribinga ngamba nti yes tewakola kyatendo wakola ky'amanyi okuba nti otambula naffe era nga weekumira mu kumanya olunaku lwali tukuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Nabawanuka Lydia abasinga gwe muyita Lydia Jasmine Kogata ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Walukaga Shafik aka Fik Famaika. Now mwe twabagamba nti abakulu bano Nabawanuka Lydia oba Lydia Jasmine ne Fik Famaika balina emirimu gye betuusaako emitongole mpola abasinga ne muvayo ne mugamba nti tulimba era tubakana era biki mwayogera bingi nnyo ne tugamba nti ffe time mulutero era nga bwe twabagamba nti ffe tetuleeta palapase bwino agenda nga yeeyoleka mpola nze nabagamba sireeta palapase munnange palapase mulinda ngeri naye ng'ate wano nze kyenkuleetera kibeera bwino original konko then ne muwakana ne tubagamba tujja time will tell naw lunaku lwaleero ndi n'essanyu okukutegeeza nti bukyanga luba lwa mindi bukyanga Lydia Jasmine atagala mu basajja nga tebalina kye bamukolako ba Eddie Kenzo bonna balemererwa okuba nti bamukolako ekyanjawulo ba Mr. Kampala aba Rabadaba ba Bushington ba Waiswa abasinga bonna abasajja be yali awako balemererwa okuba nti bamukolamu omulimu naye nga tulina essanyu okukutegeeza nti mwana mulenzi amanyikiddwa nga Fik Famaika yatise Lydia Jasmine olubuto. Nkugamba nti nina essanyu okutegeeza nti mwana mulenzi amanyikiddwa nga Walukaga Shafik aka Fik Famaika yatise mwana muwala amanyikiddwa nga Nabawanuka Lydia oba Lydia Jasmine olubuto era nga wetwogerera Fiki ne Lydia Jasmine balindiridde kuba nti bazaala balongo. Bukyanga luba lwa mindi Lydia Jasmine yasooka n'aba nti ayagalako omusajja amanyikiddwa nga Bushington wabula ebintu ne bitagenda bulungi oluvannyuma okuba nti Bushington yasooka kujjanga manager ate nga Lydia Jasmine muyimi ne basendinga contract awo naye nga bamaliriza okuba nti bamaliriza nga bagenze mu bintu by'omukwano era nga relationship eno teyalastinga forever oluvannyuma okuba nti Lydia Jasmine yava mu Coco Studio atandika okuba nti yeekyanga n'okuba nti atandika okuba nti asigulibwa omusajja nga si mulala amanyikiddwa nga Idrisa Msuza. Lydia Jasmine okuba nti yali atandise okuba nti ava ewaka gye yali asula gye bali bamupankisa nga asula wa Idrisa Msuza ku Big Talent House wali emakindye kyaleetera Bushington okuba nti agivinga up n'okuba nti cancellinga n'okuba nti asala services yali awa Lydia Jasmine ng'omuyimbi Kogata n'omukyalo ow'omumaka n'aba nti amusuulawo era ng'abantu abasinga bagamba nti career ya Lydia Jasmine egenze mpola era twalabako mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine agenze ewa Idrisa Msuza. Idrisa Msuza yatandika okuba nti amuwa manager amanyikiddwa nga Dennis okuba nti amukwasaganya mu byennyimba naye ng'ate omukulu oli yali atakuba amatoke omukulu amanyikiddwa nga Idrisa Msuza yali atokosa amatoke ate nga era amukwawukanawo kigambye okuba nti ne Dennis mbwe yakwatamu semanyi oba kituufu oba si kirufu naye nga bagamba okuba nti yakwatamu mpola so naye Idrisa Msuza n'aba nti yakita Rema agenza awo ne mutandika okuba nti mukonjera ebigambo nga mugamba mbu Lydia Jasmine yadiba simanya akola biki ate nga yayagalako ne musajja awo site naye site tycoon ate nga si socialite yayagalako omuvubuka wanabi amanyikiddwa nga Mr. Kampala eyajjawo n'obusente awo n'amwagalako wiiki 3 n'aba nti akita then kati awo Mr. Kampala naye n'agenda era nga Mr. Kampala yali agulidde Lydia Jasmine akamotoka n'akamuggyako. Lydia Jasmine n'addayo mu mbeera ey'okweyiya mpola wanono we yagwirwa ku mukyawe owajjo Fik Famaika naye Sheila Gashumba yali yakamala okuba nti yamusuula nga talina mukyala nga mubambi musajja watu ali singo yasigala bwa namunigina nga yafuuka Team Geisha Team Kasabuni nga ebintu byonna tabitegeera system zo mu buliri nga yazivaako then kati ne begwako ababiri Lydia Jasmine Kogata ne Shafik Walukaga nga bonna banoonya then kati bano olwamala okuba nti beematiza ekigambo kyabwe notandika okuba nti babeera bonna era Lydia Jasmine yasobola okuba nti avaayo gye yali apankisa n'atandika okuba nti astayinga ne Fik Famaika era nga bano wetwogerera bano ababiri babeera bonna then mukuba nti batambuza relationship yaabwe mpola
kyeyakola Lydia Jasmine yasaba Fik n'agamba nti papa njagala tuve mu mukwano gw'ekiyaye njagala mbeere nga nkuzaalirayo omwana njagala tubeere nga omukwano gwaffe tukutwala ku next level baleme kumpita mu yaye njagala nange kubeera nga nsetolinga nga nange nina omusajja gwempita abba wange era nga omusajja gwendaba ye gwe Fik nkusaba bambi tuzaleyo omwana Fik nenagamba nti nze nkoyo kuba nti abakyala abasinga bamenya omutima n'okuba nti abantu abasinga abantu alanga tali responsible Lydia njagala tubeere nga tukyetuusaako tufuneyo omwana era nga wetwogerera tulina essanyu okutegeeza nti Lydia Jasmine ali lubuto lwa Fik Famaika era nga sawa yonna tusuubira mwana wano nno Sheila Gashumba ne Godis Plan babazaala ddi kubanga like Sheila yali mukyala wa Fik naye nga ate Sheila yagende wa Fik Famaika nga amubba bubbi n'okumukuula sente ze bami musajja watu era nga Fik yakobanga mu kwegatta naye nga ate ebintu byo developmental Sheila yabibbanga nga abitwala waabwe so n'olwekyo Fik Famaika teyasobola kuba nti afuna mu Sheila kintu kyonna naye nga ate wetwogerera Fik sawa zonna agenda kufuuka taata era nga Fik buli kimu ennaku zino kyakola akolera famire ye ngamba Lydia Jasmine kogata n'abaana baabwe be bagenda okuba nti bazaala mu maaso awo era nga tunisanya kuba nti tuli twagala kuba nti tusanyukirako mwana mulenzi amanyikiddwa nga Fik kogata ne Lydia Jasmine bambi mwamuvumo olwa Rema bwe yava ewa Kenzo mwagamba nga Lydia Jasmine yatabula amaka kumena naye musajja watu mukyala watu yali agezesa ate nga Lydia Jasmine yasooka okuba nti ayagala Kenzo Rema bambi najja n'amunyagako omusajja we ne mutandika okuba nti muyita Lydia Jasmine malaya kitali kituufu era ekintu ekyo kyatuyisa bubi twakivumira naye nga ate yamala n'afuna obufumbo bwe era nga sawa zino ali lubuto yoga Lydia Jasmine yoga Fik Famaika yoga yenna ayabaagaliza ebirungi kugamba nti olibaddemu okuba nti wekumira wano ne tukutuusaako amawulire amalala nsigadde ntami Kimso subscribe sharinga commentinga tubeere nga tufuna opinion yo ate nga olibaddemu okuba nti ononyako wali ku Twitter nkozesa Kimso 16 bye for now.